among many services you have tulina obuzibu abantu bafe abakuze emyaka nga batandise ofuna endwadde ezijja n'obukadde nsigo pressure many diseases ezijja abantu abo bayinza batya okwesiga eddwaliro ne baba nga kubanga babatambudde n'agende wa haboni babanywesa obudagala n'onywa eriseerera n'onywa like tuyambeko dokita ku nsonga ey'abantu bafe abakuze maama taata senga bwe bati bakojja abantu aba naddala balinanga chronic infections tulabanga cancer oba infections ezikuumira omuntu wansi ng'ali critically ill nga tasobola kutambula tulina services zaffe for example is a bedside nursing ozo kuba olina omuntu wa cancer nga wetaaga omukeeping mu ddwaliro okumala emyezi 3 4 5 ate in an environment which is not very favorable for them tebajagala first of all bajja kulwalira other infections bataze nazo abalwadde abalaze baze nazo nekirala nabo baagala kubeera in familiar environments so yenyiwa tukaniyenyiwa eddwaliro ayagala kubeerako baka n'abantu be abamwagala so tukuwa abasawo baffe abatendeka abakugu obulungi nga ba bedside nurses ne bajja obujjanjabi yandibadde afunira mu ddwaliro n'abufunira ki ewaka si just impekezo kazakumira n'eddagala erya IV oba ery'omusuwa tusobola bulungi nnyo oddiwerawa ewaka ng'otucontactinze. Other services include physiotherapy. Tulina abantu nga gawoyogedde abantu abakadde abo abalwadde b'emigongo amagumba agamuluma. Tulina mukadde waffe twali tumutambuza amalwaliro ag'enjawulo nga bamujjanjaba kirala omusawo ono yagamba nti era twamuleeta n'atereera kyova olaba nze ekintu kyonna kyolaba nga nanze ku mutukuvu ebadde volongoto kintu kiba kyesiga kubanga saani mutadde mu kamera nga simwesiga wabula namumanyira ku mukadde waffe gwe twamala ebbanga gwamu nga tujjanjaba ekintu ekirala mu malwaliro ge twali twesiga naye ate omusawo n'abanga naga ati ne tumuleeta n'abanga ayambibwako so musawo tweyanziza nnyo kwinini akyaliyo nezire zatusiiwanga bwezitano zire zatusiiwanga baziyita batya kulola kwini akyasiiwa so sibula abatuuliriza bajja kuddamu bagenda kwongera okutweyongera naye for today basiibule obalwe entanda obalagirire bajje bajjanjabi bafune obulamu obupya. Abatulaba n'abatuuliza mwena tweyanziza akakisa kano n'obudde bwe mutuwadde again nze Dr. Mathias Ssenyondo okubakkakkanya okubagumya nti byonna ebiganye ebyobulamu tukoze team ennungi ennyo very professional and you should have confidence in us because tukolagana n'amalwaliro amanene gwe buli ddwaliro lyomanyi nti lirimu dokita gogenda okunoonyaayo dokita oyo tumulina ku platform waffe so tugenda kuleetera quality health care at the comfort of your home. Thank you. Sign out Dr. Tiamalo Mugogwa Musa status Benz Adifa Medical Services erungujja kitunzi kasitotuukawo bwoti kasitotuuka erungujja bwoti kitunzi gwe buuza Adifa wa boda ajja kuleeta wa taxi ajja kuleeta omuntu yenna kubanga tumanyiddwa n'emirimu gye tukola gyesigika. Sign out.